Chema, ndi mukonko na nyumba yo. Mbade manyoli munda ngati oli bweru. Eno mbade nakafuluma mbade nzekene mu kabuyonjo. Ayi, kada ngokerayo. Nede wamwe bayasameka. Ebitu biveko. Banange webale. Banange kamade nakuwa cheya mani ngasaga wembaga yange. Nayo gitambuza. Asha, zomanyi. Alega nakuzina buli omu yankazaako chairman. Chima baloza ndi chairman wa chalabamu. Eshishi. Banange ate webale meeting yajjo. Nga mwavudde mu sente. Ebyekirabo wabijjawo ebyo byokujja mbantu sente nyingi zityo. Onaba gwe linda kati linda kakinabera ku mbaga yo linda kojja kunebaza okusinga kawo. Eka nkubulize nenda likiride. Sibiwe ngenda kutula. Oba ngenda kutambula nsa. Gwe sokoleke chichi ngonkedde obala kaki. Nze badde nkomyewo mu ngeri ngeri. Manje? Nedda gwe tontandika gwe. Sokoleke. Okomyewo okwewola sente za mukolonera. Kaka nasibu. Okiba tugetuka ku mukolo nga tesinadde ekikumi nga sente zonna omugole yazeewula. Kamadi, oyina maga yange sebo. Nabukwa bwe chairman kakana. Nedda kati akisokoleke. Okimanyi wakavaana ennaku 2 emabega otutte emitwalo 4. Waliwo oli emitwalo 4 ennaku 2 emabega njagala kumanya. Kati oyagala ki? Njagala ki? Yagana kona wakakolamu ki? Ndigeza sula mu school fees. Ate nze tonkaza. Mukwano, MTN yaleta promotion empya. Bo sasula school fees ngokozesa momope. Obeera standinze chance. Eyokwewangulira school fees eza tamweddako. Kati gwe omanyi ki? Omanyi kyo bagenda kuba muwanguzi. Nzikuddize nga nembaga tenda bakutuuka. Kati njagala kumanya kati katono eki. Anonye just mitwalo ngeta za emergency. Wanji mama. Yes. Neba naye okimanyi tino ku mukolo gwo hotel gye tugenda okukozesa essowaani y'emmere bagitunda emitwalo 5. Ekiki okyogedde bulungi. Era buli mugenyi agenda okujja ku olwo ngenda mugulira emmere mitwalo 5 kati sente ngenda zijjawa. Teeka wala. Wanji? Mpe essowaani yange. Kiki kyotegeeza ggwe? Nze sijja kulya mpe tangi yange gy'emmere yange. Sigenda zikuwa. Wanji sebo? Oziremera sebo? Chairman, kambuuze. Okolera ani? Nkolera gwe nnyabo. God have mercy upon us. Mpesa wange. Wanji?